بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Ayeyo tekikebera eri mu suratul Araf kyenda mu mukaaga. Lisinga kayimba tusobola ogikwata inshallah ta'ala kubanga tukimanyi Bannayuganda abantu kale baagala nnyo ebitontome mu mbeera y'ennyimba ennungi inshallah ta'ala. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala aya ebunula egamba nti singa abantu b'ekibuga amakulu eb'ebibuga oba bibuga Makka, ekibuga Makka, Madina, New York, Kampala singa baali bakkiriza walaw anna ahla al-qura amanu wattaqaw, singa baali bakkiriza ne batya Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ne Allah subhanahu wa ta'ala la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde abagulira zibaraka minas samai okuva mu ggulu wal ardh, amakulu enkuba yanditonye nga n'ensi ekola ki etukula ebyobugagga byayo omulabe ensonga eyo. Kakati talayo mu suratul Bakara twalaba luli mu suratul Bakara nti aya 108 negamba nti nno la'allakum tattaqun, bino mwezi gwa Ramadhan tuli mu nnaku ekkumi ezisembayo tuzisibe Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era takwa tugifunye kubanga tubadde tusaala, tubadde tulya halali, tubadde twambala hijab alhamdulillah n'ebirala. Kakati takwa gyetufunye tugikuume, bwe tunagikuuma mwezi gino egiddako mugenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala wafukumula ebyengera okuva mu ggulu ne mu nsi. Amakulu abadde balumwa enjala nakulumwanjala lwaki? Mufunye takwa, mufudde ku madhambi. Abadde bali mu bwenzi munakubwesonyiwa lwaki? Mabakyala mubawooye muzzeewa Allah subhanahu wa ta'ala. Surati Nuhu, Nabi Nuhu bwe kyabakoboola mukole istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abafukumirira enkuba okuva mu ggulu, abeerenga alongeza n'abaana mu mbeera emu oba endala. So takwa gitufunye tugikuumenga akaliira k'omwana mwezi guno gwa Ramadhan. Takwa yagenda okutuyisa zino egisigadde mpaka ku Ramadhan ajja insha Allahu ta'ala. So wala aya mugikwate, walaw anna ahla al-qura amanu wattaqaw, singa abantu b'ebibuga mwali mutya Allah subhanahu wa ta'ala nga mumukkiriza nga mumutya bulungi nnyo, la fatahna alayhim abwaaba, oba aya ndazigamba abwaaba naye wano tugambye barakati minas sama. Allah subhanahu wa ta'ala badde ajabbatira baraka zino zemwetaaga, zaddadde bawa rizika ginanzibawa abalimi enkuba Allah subhanahu wa ta'ala kugitonyesa. Nawe tumanyi bulungi nnyo enswa nemba sikoze ki nemba serumye lulimi, baraka za Allah subhanahu wa ta'ala muzimanyi era mwali muzitesitinzeeko inshallah ta'ala. So tukomeka tutakuwa kano ketufunya katonotono yakayirako omwana katuuse myezi giri emisigadde inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga ate atuyingiza ejjana atuwonye n'omuliro. Bwe bwadde obubaka bwange obwa leero. Assalamu alaikum warahmatullah.